Palamenti etudde mu lutuulo olw'enjawulo olwaleero mwesuubirwa okuyisiza ebbago ly'etteka erikwata ku bwetengereze bwa Uganda wakati mu kwerinda okw'amaanyi. Speaker wa Palamenti Anita Among agumizza abaka ba Palamenti nti tewali musirikale agenda kutaataganya lutuula lwaleero. Omusasi waffe Edith Naabagereka agyali. Omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Anita Among okwogera bino abadde mu lutuula lwa Palamenti oluli mu kugenda mu maaso ku ssaawa eno nga yanukula omubaka wa Shira Municipality Ibrahim Ssemujju Nganda abadde yeemulugunya olw'ab'ebyokwerinda abeetoolodde Palamenti mwalagidde okutya nti embeera eno yandifaananako nga eyattogikwatako. Ssemujju ategeezezza Palamenti nti ab'ebyokwerinda abali ku Palamenti n'ebitundu ebiriraanyeewo si ba bulijjo ng'era yagadde okumanya ekibaleese mu bungi. Speaker, I came here but left my heart out because of the unusual deployment outside. It's as if Parliament has become a barracks. Soldiers, including UPDF, who are always not here, they came here 8 in the morning. These UPDF listening posts, but they are also faces that are unusual that I have seen in Parliament. So I am raising this procedure, Madam Speaker, seeking assurance from you that what happened the day we processed the Coffee Amendment Bill won't happen today. Lights were switched off and people we don't know entered Parliament and kidnapped MPs. So can we get assurance, Madam Speaker? I even saw SCOI. We bought them to go and fight agents of foreign interests, but they are here fighting Parliament. So can we be assured, Madam Speaker, of our safety? Mukwanukula Speaker wa Parliament Anita Among ategeezezza nti ab'ebyokwerinda bali ku mulimu gwabwe era nakakasa ababaka nti baleme kutya kubanga bali bulungi. Honourable members, so long as you're in this house, you're all very safe. And unfortunately, I didn't see the deployment. Maybe because I came through the lift. They ran away from me. Hey, but they will not harm my people. Mu bufu bwe bumu Among akakasizza nti Palamenti ye-11 yakuggwako ku Lwokuna lwa Ssabbiiti eno ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi guno ogwokutaano olwo nno basobole okuwa ekyanya Palamenti ye-12 ate okutandika. Honourable members, you will also note that we are now at the tail end of the 11th Parliament. As such, it is our best interest to ensure a smooth transition from the 11th Parliament to the 12th Parliament by leaving nothing behind. I want to request members cooperate with us and we ensure that we finish what is planned. Omulangira David Kintuwasajja atendereza bannamasaka abakoze obutaweera okuddamu okuzimba ekibuga ekyo Agali Amakula ekyali kisaanyiziddwawo entalo nga n'abasuubuzi okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo baali basuubula Masaka eyo. Omulangira Wasajja asinzidde ku Hotel Next mu kibuga Masaka bw'abadde atongoza omujoozi ogw'okuddukiramu emisinde egya Masaka Marathon 2026 ekigendereddwamu okudduukirira abaliko obulemu. Akowodde bannamasaka bonna okugula emijoozi beetabe mu misinde gino. Masaka kibuga kya nkizo nnyo mu Buganda ne mu Uganda nga mu butuufu wabaawo marathon ennene mu Uganda wabweru wa Kampala yandibadde Masaka. Naye ku luno mpulira nti mulimu amaanyi ag'enjawulo era nga bagamba nti agali awamu egaluma ennyama. Kale nsuubira ku luno kigenda kubeera kyanjawulo nnyo. Tulina okukozesa buli mukisa gwonna Masaka gwerina bantu baffe abali kuno n'abali e Kampala. Ekirungi ky'abantu Masaka bekkiririzaamu nnyo. Masaka erina ekifo ky'enjawulo mu Buganda nti ly'essaza lyokka eryali lizimbidde Kabaka olubiri. Kyongera okulaga obwagazi Masaka bwerina eri Obwakabaka okutwalira awamu Buddu. Omulangira Wasajja atongoza olukiiko olulondeddwawo okukoola abantu n'okunga abantu okwetaba misinde gino nga lukulemberwa Rotarian Sotia Segawa luliko Bishop Leonard Serwadda ku lw'abannaddiini Martin Kigozi ku lw'abakozi b'ekibuga Masaka n'abalala bangi. Omulangira Wasajja ategeezezza nti emisinde gino gyakuzza ekitiibwa kya Masaka ne Buddu yonna okutwalira wamu. Meeya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja agambye nti emisinde gino gigenda kuyamba nnyo okutunda ekibuga kyabwe era Omulangira Wasajja yagenda okuba omuddusi omukulu ku misinde gino. Bwe nakomawo ne mpita ttiimu
ekulemberwa town clerk wa city netwogera ku nsonga eno netulabanga nkulu ekibuga kyaffe okulabikako ku mutendera gw'ensi yonna era netuteekawo komiti etandika okufumba n'okuteebereza ku biki bye tuyinza okukola okuteekateeka emisinde gino gye twayita Mathaka Marathon. Naye njagala kwebaza nnyo ttiimu eno nti tutambuddeko. Omuddusi omukulu w'emisinde gino ye Mulangira David Kintuwasajja ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno era jakusimbulwa mu kibuga kya Kabaka Masaka City. Ng'eggwanga lyeteekerateekera okuza olunaku olw'amakaddiyizo ag'ebyobulambuzi olukwatibwa buli nga 18 omwezi ogwokutaano, gavumenti ewabuddwa okwongera amaanyi mu kubaga amateeka agakuuma ebizimbe eby'ebyafaayo mu ggwanga lino naddala eby'ennono n'obuwangwa. Mu Uganda ebizimbe bingi ebisukka mu 300 ebyogerwako nti byafaayo nnyo naddala wano mu Buganda okuli amasiro g'Abassekabaka agazimbibwa mu 1980, ekizimbe Bulange ekyazimbibwa wakati wa 1952 n'56, Twekobe eyazimbibwa wakati wa 1922 ne 33, Butikiro eyo1929, ennyumba Basiima eya 1902 okutuuka mu 1905, amaka mu Mukasa kewerimidde mu 1902, amaka ga Kisosonkole aga 1905, ennyumba Kisingiri eya 1895, omuzikiti gwa Kasubi Muteesa 1 Royal ogwa 1856, Lutiko ya St Paul Namirembe eya 1915 okutuuka mu 19, Lutiko ye Rubaga eyazimbibwa wakati wa 1914 okutuuka mu 25, ekkanisa y'abajulizi eya Uganda Martyrs Busega eya 1906 n'essinzizo lya Bahayi erya 1958. Mu birala mulimu essomero lya Mengo Primary School eyazimbibwa mu 1904, empuku ya Amini eya 1971, omuzikiti gw'Ekibuli ogwa 1941 okutuuka mu 1951, ekizimbe ekikulu ekya ssettendekero wa Makerere wakati wa 1939 ne 1941, ekizimbe ekya kooti enkulu ekya 1903, amasiro ga Nuhu Mbogo aga 1921, essomero lya Buganda Road Primary School 1933, ekizimbe kya Parliament ekya 1952 okutuuka mu 62, Banka ya Uganda enkulu eya 1969, akatala aka Nakasero aka 1927, empuku y'Amakaayi eya 1884 n'ebirala. Bw'abadde yeetabye ku musomo guno ogw'abakwatibwako ensonga y'ebyobulambuzi ku Fairway Hotel mu Kampala, omubadde n'okubaganya ebirowoozo ku ngeri y'okukuuma ebyedda, Dr. Lilian Namuganyi okuva ku ssettendekero wa Kyambogo agambye nti kisaanye okwongera amaanyi mu kwogerezeganya n'abazimba ebizimbe by'omulembe guno n'abasiga nsimbi obutasaanyawo bizimbe ebikadde ebyafaayo mu ggwanga lino kubanga byakuyigirako nnyo. Tulina okuyigiriza abantu ne bamanya nga tetukomye ku bizimbe byokka naye nga tukomye ne ku ebyo ebifo ebizimbe mwe bitudde sites, nga tukomye nga tweyongeddeyo ne ku butonde kubanga ebizimbe biri mu butonde. Tewabangawo nnyumba, katugeze nnyumba mu Buganda ng'etudde mu bbanga era etuula mu lusuku, olusuku olwo ne lwetooloolwa ettale oba ebibira, ate eryo ettale nalyo lya mugaso gye tuli. Omukungu Najibu Nsubuga Ssenkulu w'ekitongole ky'Obwakabaka ekivunaanyizibwa ku by'obulambuzi ekya Buganda Heritage and Tourism Board asinzidde mu lukuŋŋaana olwo n'asaba gavumenti eyongere okuteekesa mu nkola amateeka agakuuma ebyobuwangwa n'ennono. Tusobola bulungi okukulaakulana naye nga tetusaanyirizaawo ddala ebyo ebitwogerako ng'abantu ab'eggwanga lino erya wano Uganda erijjudde amawanga ag'enjawulo. So tugamba nti tukulaakulane naye nga mu kukulaakulana tusigala tukyakuuma ebyaffe. Tewali ngeri gye tuyinza kukulaakulanyamu bya bulambuzi nga tusaanyizaawo ebyaffe byonna ebisikiriza. Omuzungu bw'abeera ebuzungu ebizimbe bino ebyeweese ebinyirira ebirungi, ebizimbe ebyo babirina ewaabwe
kakati bwe tusaanyawo bino ebyaffe ebyenjawulo kuba naffe tugenda ebuzungu ate tulambula zino kalina gagadde ez'amaanyi tulambula enzimbe zaabwe ziri ezedda myaka 2. Kamishona mu Ministry y'ebyobulambuzi avunaanyizibwa ku byedda Jacqueline Nyirakiza Besigye asinziddeawo n'ategeeza nti gavumenti efubye okwongera okukuuma ebintu ebitali bimu mu makaddiizo n'okukozesa etteeka erya Uganda Museum Act okukuuma ebizimbe by'ebyafaayo. Kulaba nti wadde Africa erina ebintu bingi by'obuwangwa naye bwe tuba tutuuse ku lukalala lw'ensi yonna olwa heritage eno Africa eri list yayo ntono nnyo oba ebintu bitono ebiriko nga ate nga ensi zawabweru zirina bingi. Abatuuze abasukka 200 ku kyalo Buggu mu Gombola y'Amasajja mu kibuga mu Gombola y'Amasajja Division Municipal ya Makindye e Ssaabagabo basatira olw'ekitongole ekirabirira obutonde bw'ensi ekya NEMA ekibalaalise nti baazimba mu lutobazi era ne kibalagira okuteekateeka okwamuka. Mu kiwandiiko ekifulumiziddwa ekitongole ekya NEMA abatuuze balagiddwa bwangu ddala bave mu bitundu ebyo kubanga akadde konna NEMA yakukola ebikwekweto eby'okubamenya. Kaakano abatuuze nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekyalo ekyo Ssegawa Julius batuuzezza olukuŋŋaana okulaba kye bazzaako wabula abawakanyiza ekiragiro kya NEMA nga bakaatiriza nti ettaka eryo si lya NEMA era nti wandibawe ekkobaane ery'okubagoba ku ttaka eryo. Omwami wa Kabaka ku kyalo ekyo akinogaanyiza nti ettaka eryo lya Bwakabaka Bwoya era teritundibwangako n'akatono kwe kusaba abatuuze batereere entende wabula bafube okunyweza obusenze bwabwe. Batusindika wansi ku ground ettaka lino nkiddamu nga mbagamba ttaka lya Kabaka Obwakabaka tebutundanga ko ttaka liriko batuuze kibangawo era Kabaka waffe tabangako Obwakabaka tebutunda ttaka liriko batuuze omutuuze aliko yasooka okuweebwa omukisa era Obwakabaka bugamba ddayo oyogere n'abatuuze abali ku ttaka kyekimu mukiraba ne ku UNRA Obwakabaka bwandibadde nga bukola bukozi endagaano ne UNRA naye bagamba owa UNRA ddayo oyogere n'abatuuze omala okusasula abatuuze naffe tunaatwala 30%. Era saagala kuwulira mutuuze yenna agamba nti oba Obwakabaka bwatunda abatuuze. Maama Meeya Obwakabaka tebutundangako batuuze. Ye Meeya w'Amasajja Division mu kyala kyanje asabye abatuuze nti bakakane n'abasuubiza nti agenda kukola ekisoboka bafune obwenkanya. Kimu kubeera bakakamu tetujja kufaanaganako ng'ab'ebyobufuzi oba oli awo ababaddewo tetuyinza otandika kukola political allegations abamu ze baagala okuwulira nedda tutegedde nannyini ttaka ye muntu asookerwako era tugenda kumusisinkana tugenda kuwandiika bagambye bayingizaamu ennyumba ya president nti yeemu yeri kukola bino naye tugenda kuwandiikayo era mbasuubiza nti olukiiko olunaddako abakulu abo bonna ngenda kubaleeta wano bongere okunnyonnyola ku nkola eno kubanga ffe tukimanyi bulungi okusengula tekisoose wano naye bwe baba basengula omuntu bijja nga biri mu bulambulukufu.